Okusinziira kunoonyereza okwakolebwa United Nations Population Fund mu mwaka gwa 2020 mu Uganda, abaana ab'obuwala ebitundu 43 ku buli 100 bafumbirwa ku myaka emito. Mu bitundu ebisingamu ekizibu kino Busoga eri ku mwanjo nnyo. Era eno y'ensonga lwaki bannaddeeni mu disitulikiti y'e Kamuli beegasse okulaba nga balwanyisa omuze guno. Bano nga beegattira mu kibiina Kinta Religious Council of Uganda nga bali wamu n'ekitongole ky'obwannakyewa Kisomero bakuŋŋaanidde Nawantumbi mu ggombolola y'e Nawanyago okutema empenda butya banaatambuzaamu enjiri eno. Omulimu gwo kutuula mu kkanisa yo mu muzikiti gwo mu kereziya yo obulira abantu mu bannange Kamuli okuyimuka nga mulimu abasomi. Tujja kubakungira mu kyaki ate bwe tunaamala okubakungira mu kyaki tumale tujje nnumba ku nnumba nga tukobera abaana abo akabi akali mu kubayira nga bakaali bato oba okubayiza tibakaali kuba kwetuuka. Jamasemmani bakagabazere bayiza nga twogera n'abaana abo era nga twongera okubalaga nti muno oli gano alikubola njinjirya gundi yali bubira okusinga alikubola bwali kuvuga motoka olukubona gundi dokita gundi yali okusinga alikubola bwali nga tubeera ebyokubonera ku ebyo. Bannaddiini bano bagamba nti obwavu obufumbekedde mu bazadde buviiriddeko nnyo abaana okwenyigira mu bikolwa ebitali bya myaka gyabwe ekiviiriddeko abamu okwefumbiza. Omwana gw'oli kubona wakayinza n'okubeeza ennaku lwafunako kaakulya akaluni katugeze oba ka capati konka ako kaamubuza ganusu bitya 5 bw'afuna yamu aka capati ak'ebitaano yagaba n'oyo yeerabira n'okuba nti bano waliwo maama oba baaba. Abamu nti ewaabwe basobola okuba ng'embeera eri yaddeyaddeko kyokka ne beegatta ku bantu oba baana bannaabwe ne babayigiriza emize emibi. Ate mu groups ne bali kutambula buli simbamu ab'ebikolwa ebibi kale bw'abajja naye okumala ekiseera ekiwanvu ojja okubona nga era akoze atya ng'abamye aviire ku mulamwa. Kati basabye abaana bulijjo okuba n'obugumiikiriza obutatwalibwa bunyeebwa mu ngeri y'okubasendasenda. Ng'abaana abawala abantu bana bajja nga babalimbalimba n'obwokulya obutontono budda kubonna future mu maiso aye ng'ate badda kumala abasigale nga tibali kubayamba. Nti mu kutya Mukama amagezi mwegakola ki mwegasookera mutye Katonda muwe ekitiibwa ekisooka ebindi biddakola ki bidda kubayiririra emberi eyo. Era basabye n'abazadde okufuba nga bwe kisoboka okuwa abaana baabwe byetaagisa mu bulamu obwa bulijjo baleme okutwalibwa ensi. Baba ne bamaama mugezeeku okuwa facilities edimala baganda baife ni baina z'abali mu masomero abakeetaaga okusoma. Ekyo kijja kuba nga kikendeeza ku mabunda oba ku baana okufuna amabunda mu kitundu nga kukendeeraku mu kitundu kyaife kye tulimu ne mu Uganda yona yona. Omwana buli omu ebyetaaga ebimala tajja asikirizibwa kuba nga afuna ekintu kyonna okuvayo omuntu yena yena. Okusinziira kwa lipoota ya poliisi ku buzzi bw'emisango mu Busoga North ey'omwaka 2023-2024 abaana 831 baakabasanyizibwa.